Essula ey'omusanvu. Kabona asinga obukulu n'ayogera nti, ebyo bwe biri bwe bityo? Sutefano n'agamba nti, abasajja abooluganda era bassebo, muwulire. Katonda ow'ekitiibwa yalabikira jjajjaffe Ibulayimu ng'ali e Mesopotamiya nga tannabeera Kalani. N'amugamba nti, va mu nsi yannyo ne mu kika kyo, ogende mu nsi gye ndikulaga. Awo n'ava mu nsi y'Abakaludaaya n'abeera mu Kalani. Oluvannyuma kitaawe bwe yamala okufa n'amuggyayo n'amuleeta mu nsi eno mwe mutudde mmwe kaakano. So teyamuwa butaka muno newaakubadde awaalinnyiwa ekigere, n'asuubiza okugimuwa okugirya ye n'ezzadde lye oluvannyuma lwe nga tannaba na mwana. Katonda n'ayogera bw'ati, ng'ezzadde lye baliba abagenyi mu nsi y'abalala, balibafuula abaddu, balibakolera obubi emyaka 400. N'eggwanga eriribafuula abaddu, nze ndisala omusango gwalyo, bwe yayogera Katonda. N'oluvannyuma balivaayo balinsinziza mu kifo kino. N'amuwa endagaano ey'okukomola. Awo Ibulayimu n'azaala Isaaka, n'amukomolera ku lunaku olw'omunaana. Ne Isaaka n'azaala Yakobo, ne Yakobo n'azaala bajjajja abakulu 12. Bajjajja abakulu bwe baakwatirwa Yusufu obuggya ne bamutunda mu Misiri. Katonda n'abeeranga naye, n'amulokola mu nnaku ze zonna, n'amuwa okuganja n'amagezi mu maaso ga Falaawo kabaka w'e Misiri, n'amufuula omufuzi mu Misiri ne mu nnyumba ye yonna. Enjala n'egwa mu nsi yonna ey'e Misiri n'eya Kanani n'ennaku nnyingi, so ne batalaba mmere bajjajjaffe. Naye Yakobo bwe yawulira ng'emmere enkalu eri Misiri, n'atuma bajjajjaffe omulundi ogw'olubereberye, n'omulundi ogwokubiri Yusufu baganda be ne bamutegeera. Ekika kya Yusufu ne kimanyibwa Falaawo. Yusufu n'atuma n'ayita Yakobo kitaawe ne baganda be bonna abantu 75. Yakobo n'akkirira e Misiri n'afiirayo ye ne bajjajjaffe, ne batwalibwa e Sekemu ne baziikibwa mu ntaana Ibulayimu gye yagula omuwendo gw'effeeza ku baana ba Kamoli mu Sekemu. Naye ng'ebiro eby'okusuubizibwa bwe byali okumpi, Katonda kwe yayatulira Ibulayimu, abantu ne beeyongera ne baala mu Misiri, okutuusa kabaka omulala lwe yabaawo mu Misiri ataamanya Yusufu. Oyo bwe yasalira amagezi eggwanga lyaffe n'akola obubi bajjajjaffe, ng'abasuuzanga abaana baabwe abawere baleme okubeera abalamu. Mu biro ebyo Musa n'azaalibwa n'abeera mulungi eri Katonda, ne bamuliisiza emyezi 3 mu nnyumba ya kitaawe. Bwe yasuulibwa, muwala wa Falaawo n'amutwala n'amulera ng'omwana we. Musa n'ayigirizibwa mu magezi gonna ag'e Misiri, n'abeera w'amaanyi mu bigambo bye ne mu bikolwa bye. Naye obukulu bwe yali alitera okutuusa emyaka 40, n'alowooza mu mutima gwe okulaba baganda be, abaana ba Isirayiri. Bwe yalaba omuntu akolwa obubi, n'amutaasa, n'amuwolera eggwanga omuntu eyali akolwa obubi, n'akuba Omumisiri. N'alowooza nti baganda be banaategeera nga Katonda agenda okubawa obulokozi mu mikono gye, naye tebaategeera. Nate ku lunaku olwokubiri n'abasanga nga balwana, n'agezaako okubatabaganya ng'agamba nti, abasajja, mwe muli baaluganda, kiki ekibakoze obubi mwekka na mwekka? Naye oli eyali akola munne obubi n'amusindika eri ng'agamba nti, ani yakufuula ggwe omukulu n'omulamuzi waffe? Oyagala kunzita nze nga bwe watta Omumisiri jjo? Musa n'adduka olw'ekigambo ekyo, n'abeera mugenyi mu nsi ya Midiyaani gye yazaalira abaana 2 ab'obulenzi. Awo emyaka 40 bwe gyatuuka, malayika wa Mukama n'amulabikira mu nnimi z'omuliro nga gwaka mu kisaka bwe yali mu ddungu ku lusozi Sinaayi. Musa bwe yalaba ne yeewuunya ky'alabye. Bwe yasembera okwetegereza, ne wabaawo eddoboozi lya Mukama nti, nze Katonda wa bajjajjaabo, Katonda wa Ibulayimu era owa Isaaka era owa Yakobo. Musa n'akankana so teyaguma kutunuulira. Mukama n'amugamba nti, sumulula engatto eziri mu bigere ebyo, kubanga mu kifo wano w'oyimiridde watukuvu. Okulaba ndabye okukolwa obubi abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okusinda kwabwe, ne nzika okubawonya. Kale kaakano jangu n'akutuma mu Misiri. Oyo Musa gwe baagaana nga bagamba nti, ani yakufuula omukulu era omulamuzi? Oyo Katonda gwe yatuma okuba omukulu era omununuzi mu mukono gwa malayika eyamulabikira mu kisaka. Oyo n'abaggyayo bwe yamala okukola amagero n'obubonero mu Misiri ne mu Nnyanja Emyufu
ne mu ddungu emyaka 40. Oyo ye Musa oli yagamba abaana ba Isirayiri nti Katonda alibaleetera nnabbi aliva mu baganda bammwe nga nze. Oyo ye yali mu kkanisa mu ddungu wamu ne malayika eyayogerera naye ku lusozi Sinaayi, era wamu ne bajjajjaffe eyaweebwa ebigambo eby'obulamu okutuwa ffe. Bajjajjaffe gwe bataayagala kuwulira, naye baamusindika eri ne baddayo e Misiri mu mitima gyabwe, nga bagamba Alooni nti, tukolere bakatonda abalitukulembera, kubanga Musa oyo eyatuggya mu nsi y'e Misiri tetumanyi kyabadde. Ne bakola ennyana mu nnaku ziri, ekifaananyi ne bakireetera ssaddaaka, ne basanyukira emirimu gy'emikono gyabwe. Naye Katonda n'akyuka n'abawaayo okusinzanga eggye ery'omu ggulu, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya bannabbi nti, mwampeeranga nze ensolo ezattibwanga ne ssaddaaka emyaka 40 mu ddungu ennyumba ya Isirayiri, ne musitula eweema ya Moloki ne munyenye ya katonda Lefani, ebifaananyi bye mwakola okubisinzanga, nange ndibatwala ennyuma w'e Babulooni. N'eweema ey'obujulirwa yali ne bajjajjaffe mu ddungu, nga bwe yalagira eyagamba Musa okugikola ng'engeri gye yalaba bwe yali. Bajjajjaffe bwe baagiweebwa ne bagireeta wamu ne Yoswa bwe baali amatwale g'abamawanga, Katonda be yagobanga mu maaso ga bajjajjaffe okutuusa mu nnaku za Dawudi, eyasiimibwa mu maaso ga Katonda, n'asaba okumunoonyezaawo okutuuza Katonda wa Yakobo. Naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba. Naye ali waggulu ennyo tatuula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono, nga nnabbi bw'ayogera nti, eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Nnyumba ki gye mulinzimbira, bw'ayogera Mukama, oba kifo ki mwe ndiwummulira? Omukono gwange si gwe gwabikola ebyo byonna? Mmwe abalina ensingo enkakanyavu, abatakomolebwa mu mitima ne mu matu, mwe muziyiza bulijjo Omwoyo Omutukuvu nga bajjajja bammwe, nammwe bwe mutyo. Nnabbi ki gwe bataayigganya bajjajjammwe? Battanga abaasooka okubuulira ebigambo eby'okujja kwe omutuukirivu, gwe mumaze okuwaayo kaakano okumutta. Mmwe abaweebwa amateeka nga bwe gaalagirwa bamalayika, so temwagakwata. Awo bwe baawulira ebyo ne balumwa mu mitima gyabwe ne bamulumira obujiji. Naye bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'akaliriza amaaso mu ggulu, n'alaba ekitiibwa kya Katonda ne Yesu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. N'agamba nti, laba, ntunuulidde eggulu nga libikkuse n'Omwana w'Omuntu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Ne baleekaana n'eddoboozi ddene, ne baziba amatu gaabwe, ne bamweyiwako n'omwoyo gumu, ne bamusindiikiriza ebweru w'ekibuga ne bamukuba amayinja. Abajulirwa ne bateeka engoye zaabwe ku bigere by'omulenzi erinnya lye Sawulo. Ne bakuba amayinja Suteefano bwe yasaba n'agamba nti, Mukama wange Yesu, toola omwoyo gwange. N'afukamira n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, Mukama wange, tobabalira kibi kino. Bwe yamala okwogera ebyo ne yeebaka.